Mudra mutwala wa. Muloko mutunulire. Mudra oyinza mwegombako ki? Wayimirira awo. Bannange. Ebyaddala nkubuulire Mudra naye akimanyi ne audio zennyini eza linkinze singa abaddewo akakodyo konna singa zilaga. Oba kitegeera. Mudra yataddewo statement egamba nti naye talina gyantwala era talina kyaneegombako. Nange namugambye guli kasajja kabi n'oyimirira awo embwa ekulyamu ki? Ekulyamu nnyaanya tolina kyoli. Magumba merere. Kati nze ndi mukazi mutono njagale magumba munnange. Twekube magumba mbuliri. Oluyimba era mubadde ba mikwano nga mupepeya mwenna mutambula wamu. Mbugwe ekyakugize bujja ng'obubira Winnie Wamami, obubira Ava Peace, nga toyagala Mudra abeere nabali oyagala aganze gwe wennawulidde mbu. Siwe kiri. Nedda mukwano siwe kiri. Ebyo bantu balimba bulimbi bateekawo byabwe naye ng'ekituufu kiri nti nze obusungu obwange bwe buva Mudra yanziba ekyamazima. Mudra namuwa ssente. Najja nga njagala tukole obuyimba babiri ne tulukola. Naye naŋŋamba Carol tolina ky'omanya about music. Ngenda kuyambako. Nze nkulaga abantu abange era nkufunira abantu abange bagenda okutambuliza waakawo. Music wo atuuke gy'alina okukola ki okutuuka. Bagenda kubba. Nga olutalo oluliwo luli wakati awo ne Carol. Carol yakola interview bamuggyako interview. Carol n'agamba mbu moba nawulidde nti mbu simanya waliyo omuntu eyayiiya oluyimba olwo. Mbu waliwo omuntu eyayimba oluyimba lwammwe gwe ne Mudra. Mudra n'anyiga n'akubuuza ate lwaki ogamba oli ye yaluwandiika nga ye alina neziddemu. Olutalo ne lutandikira awo mbu lulimu obusolo mbu ono tayagaliza Winnie Wamami. Ng'ono ayagala Winnie Wamami bamugobe. Anyway biwanvu Carol jja byeyogerera. Saagala njogere enjwanja. Yogedde bingi. Naye nawulidde nanya Winnie Wamami saawa yonna bamugoba. Nga yabyogera mbu oli bamugobye ku kisaawe ky'Nakivubo yabaddeyo yagenze naye omukazi baddiŋŋanye oli bamukozesa kamasu byono omukazi imbu. Leka nkunyumize kino. Mudra nze mu kugenda gy'ali nagenda njagala luyimba. Mudra nambalira ddiiru bbiri. Ddiiru emu yali yakalo kasiita. Mbunzije mumenyewo kubanga balina entalo zaabwe. Ddiiru ey'okubiri eyo n'enjigaana kuba kalo kasiita alina naye wa mukazi w'amaanyi tomweyimbamu. Nze kalo sinatuuka ku that grade okubeera nga nwanagana ne kalo kasiita apambanye. Togwe tosobola kuva eri gwe n'otandika ogamba mbu ngenda kusuula muyimbi munnange omuteeke wansi abalala ne baba basanyufu. Okiwulira? Abantu bandinnyegidde bangi. Bw'ate agamba mbu eddoboozi lyange lifaananamu erya Kalo naye nze nnyimba nga Kalo siyimba nga Kalo kasiita nze Kalo. So bwe yampulira bwe yawulira mu music wange n'agamba kino kigenda kukola gwe Kalo weesirikire gwe wuliriza kyenkugamba tugenda kusettinga ekintu kino kigenda kuyamba. Tugenda kukola kino ne kino kino ngenda kujjayo mawulire engeri gye nayawukanya ne Kalo kasiita ndeete ggwe ne French biki. Okiwulira nti gwozze baali bakolagana nga yamuwandiikira ne music we okuva ku ntandikwa. Baali babiri bwe bati. Mpulira. So munaye ne baawukana. Nga okwawukana kwabwe era kiri kimu nti mbu Kalo kasiita nze saagala bingira musabimanya nnyo mbu yali tamusasula. Nkiwulira. Kati ate obuzibu we buviira ddala era ne audio zino nandizikuwadde n'ozizannya. Manager oyo ennyini Mudra agamba nti ekyamuluma yawandikira Kalo yawandikira nga Kalo n'agaana omusasula n'amuluma. Okiwulira? N'amala kati ebiseera ebyo Kalo n'akwata nnyo n'akuba hit ku hit. Kati bwe yakuba hit n'amusaba kolabo. Bwe yamusaba kolabo mbu Kalo n'amusaba ssente mb'okola nawe kolabo olina okunsasula. Ne kiruma Mudra. Kasita yasaba Mudra ssente. Nasaba audio zonna nzirina. Nze ndiko namulikodinganga. Evidence zirina nga ddoboozi lennyini lifuluma mu kamwa ke. Bino si bya mbumbu. N'amusaba ssente
mbwe kyamuluma ennyo ng'ate yamuwandikidde ze nnyimba ezimufudde ani owakabi. So n'amusaba ssente, bwe yamusaba ssente Mudra n'asirika naga kale olw'okuba nti yaliko agenda kubaako wantuusa kamukozese, n'amusasula ssente z'ayagala ne vidiyo yagisasula, buli kimu okumwambaza make-up buli kimu nga kya Mudra. Ne bafulumya oluyimba. Ekirala ekyamuggyako waya nti bwe baafulumya oluyimba, Kalo Kasita yateeka ku Instagram yokka oluyimba. Teyamupushingako, teyalupromotinga, era oluyimba nsuubira bangi temulumanyi. Bangi temumanyi nti Kalo Kasita yakolako ne Mudra oluyimba. Kubanga bwe baalufulumya, Kalo Kasita teyamuyamba ku promotion lwadde omutimbako. Yalukomya ku Instagram n'asirika. Talina lunaku lwe yali bakyaddeko ku TV nga bali aba nti bapromotinga oluyimba. Kati ne kirabika nga nti Kalo Kasita yakuba Mudra ekikono ng'ate Mudra agamba ye yafula Kalo Kasita kyali. Kati bwe obusungu gye buva, nza nyingiza mu ddiiru mbunange ntandika okuba nga nnwanisaani, atandika okumpandiikira ennyimba, nyimbe nga Kalo Kasita, bagambe nti ndese Kalo omulala. Kalo Sky O. Nze kuva dda kale lyerinnya lyange oyo ava piece ow'ekizigo ekyanoga obulungi. So naŋŋamba ffe tuli ku nakyo ekikaddemu ffe tuli ku nakyo tuli ku nakyo oli ow'ekizigo ekyanoga. So munange ndandeeta diru ya Ava mbunjikole ki gye mbanzanya. Diru ya Ava ng'ayagala mbuze ngambe like amawulire gatuugereko nga gabadde gogera ku Winnie Wamami mbu twedetinga mbu waliwo nkuba kyeye yazze aleesa amaanyi ayinamukko kaki ku kasente. Ava piece kino kikulekawo abakuzizzaako omukazi ate ateekamu ayinamu okiwulira. Nga nange njukira mu kugenda wa Mudra nyina management eyange ng'omuntu nyina manager nga ne manager ntuuze ebbali after nti kino tukifunamu oba kigenda kuleeta ntalo. Ne mugamba manager nze kyendaba tusigale ku mulamwa ogwakoze ki ogwatuleese. Era namugambira Mudra ekituufu kiri nti bw'onompa kolabo ne tugikola babiri nsuubira ngenda kifunamu oluyimba lugenda kufuuka ekizibu. Lugenda kufuuka ekizibu, lugenda kuba wonna we twetaaga okutuuka. Nga sirwanye. Mudra n'agamba okay katukole. Naye tekyamusanyusa. Okitegeera teyasanyuka because nti nagano okuwuliriza bye yansaba. Kati bwe twakola oluyimba yaluteekayo agayaala. Omanyi omuntu okuba nga akola mbu kamalegga kasita nalidde ssente ze kuba zaali nnyingi zaamuyamba mu kisiibo. Omanyi omuntu ng'ayinayala namwe okukola bukozi naye oluyimba namwe miliyoni 6 just kola bukozi naye kolabo kukolako naye oluyimba nga tagenze mu studio tanawandiika ebyo byonna birala. Kukola bukozi nti ngenda kola ne Mudra miliyoni 6 cash down. Lwe luno oluyimba luneeno lwendabayo lwerokoona kandulabe luno oluyimba bannaaye abayimbi nga muteekamu bannaaye genda mu maaso. Kati munange nenzimuwa ne tutandika era nakubira producer yajja nawaka ne tukola oluyimba olwo okiwulira. Ne tukola oluyimba olwo. Bwe twamala okola oluyimba naŋŋamba omanyi tuba tukola kati time ya kupromotinga ki luyimba. Bwe twatandika okupromotinga oluyimba olw'okuba nti nali naakava Bulaaya nga sina kyemmanyi simanyi badijje nze nina eggaali ate nina abaana nina ttiimu ennene egenda okufuula oluyimba luno gonzikiriza n'endutambuza kigenda kukolera okusinga gwe kubanga tolina kyomanyi tobadde ku ground tomanyi music wakola ki watambula. Naŋŋamba tutuule wansi tukolere oluyimba luno plan ne tutuula wansi n'agamba Frank ja yagenda okwata video nenzibala 7 cash down nzibawo nzokola video. Kati kola video teekako badansa oteekako mwambaza ezo zonna ssente okitegeera nazo nenzimuwa. Bwe namala ozimuwa oluyimba ne luggwa ne balutuwa mu nnaku ezi
biri lwali lufulumye ne tutuula wansi n'aleeta black book n'agaka kati kano katandika butandisi biri byonna sooka obisiimuule sente zo z'okola ki oteekamu kati ate kati wano we tugenda wazibu nnyo yeno time ey'okupromotinga oluyimba tuluteeke eri abantu ne tubala ssente bwe twabala ssente ng'ogaseeko ne ziri ze nze mbabalira nga ziri miliyoni omugatte wamu miliyoni 27 ne mugamba Mudra yaka ssente nnyingi ekintu kye yaŋŋamba kiri kimu kalo tutademu mu music ssente zisinga n'ezo tonnaba kino ekintu ky'otandisa si muzannyo ate no brand yange nene sisobola kukozesa buntu bwa kichati oba kitegeera oba video nenkwata n'abantu abatamanyi oba kitegeera abatali bakabi abatalina logo yakabi kubanga nobotta brand yange so nange nali nyina okupika ntekemu ekyamaanyi because nkoze n'omunene nga mmanyi amagoba gajja kudda kuba kasajja kali kasiraamu kalaga nti kasinza nnyo Katonda ka mazima ate asaala alina eddiini bambi oli asaala ne mba mugenzeewa asobola okubavaako wali n'afuna artiste ayambulamu t-shirt ye n'agyebasa wali n'asaala oli asaala oyinza okugamba mu butuukirivu naye ng'ate yakyasinza eggaali embi etanabantu neneebuuza gwe omuntu asinza Katonda era ayagala Katonda lwaki ate okola ebikolobero ebitola n'okugyawo obulamu bw'omuntu nga simulaba nnyo mu ntalo karo nti oba alwanagana anti ye abeera bbali oli ye komanda akola kano ye komanda takukwatako oba Mudra muyimbi simulabangako mu ntalo Mudra manya lama takukwatako liyo komanda iye bapanga diiru ne bagiruka kati ze kambeko ne kyenkugamba during nga tuli mu kutambuza oluyimba olwo waliwo gayi ku H2O yagana okuba music wange oluyimba lwaffe ababiri nenkuba essimu neŋŋamba gayi aganye okunzannya waliwo omu ku gaali ze eyajja n'amugamba ndi mukubo nzija naye wenkutuuka kawe yo laptop togenda kudamu giraba gayi yakubirawo oluyimba Odeka kyenkugamba nti bali banyugunya tebaagala kumanya naye nze sitidde ndi kumazimira kwe nja okufiira okitegeera ate n'ekirala nze okuvaayo Mudra kwasaba singa yasirika bino bintu byali byamabega bwe yanzibira obuzibu bwe buva olwamaze okunziba ezo sente nga bwe mbanyumiriza amaze nkujjira abaze miliyoni 27 nzikutte cash down nzimuwadde okiwulira nzimuwadde maze nzizeyo e Bulaaya ndowooza waaka atambula ngendo kifining out nze nali nyina songo boost yange etulaga nti music akubirwa oba takubirwa nali nyina songo boost kwe montalingire oluyimba lwange lukubwa ku TV ambalidde ama TV gonna ambalidde ama radio ambalidde ba DJ ambalidde ground byonna mbisasudde owulira ntuula nzirayo e Bulaaya manyi nti temuwadde sente kati bikimu kigenda kwekola I don't need to stay nengenda e Bulaaya nenzirayo ntuuka e Bulaaya nga waliwo ekitambula radio ndoza ne TV ezankuba ku TV ndoza ziringa nnya radio nga mukaaga nga Mudra mumanyi ng'omuyimbi asinga okukwata ku bayimbi wano nga yakutteko kuba ndaba ne Winnie yamutuusizzaawo waali kuba bambi ndaba afaayo leka nkubuulire Winnie anti nkugambye eya Winnie already abadde w'amaanyi k'okusinga Winnie abadde alina erinnya omanyi omuntu okuba labayo let me ask you mankuweeko example gye nkuwa osobola okubeera asigala music Winnie mu kuyimba kati omuntu alina erinnya kati kankuweeko example ono omukazi wa Joe Steady gwe bayawukana bamuyitaani ono Mama Lusania Prima sawa yakati ne bwafulumya akayimba ng'akolola ensi yonna emanya Prima yayimbye ekitali ku muntu mulala nganze nti mbadde sinaba kumanyikibwa okitegeera ekintu ekyo Prima n'ayimba akayimba kamu ne bwakateeka ku TVM batandika okukakuba enkya bonna ne bakamanya nammwe batikoti ne mumanya omuntu olwedde ng'abadde alina erinnya kiba kyangu omuyimbi respect gye tumuwa ndala
ne TikTok respect yendala Winnie okuyingira mu byobuyimba mu byokuyimba amazima gali nti amaanyi gonna Winnie galina Mudra era Mudra akoze kyamaanyi mu bulamu bwa Winnie tukirize Mukama yeebazibwe kakati ekirala kye njagala okugamba kikino omanyi Winnie lwaki abadde nnyo ku show za Mudra ngera batambula bonna ne ku interview omanyi lwaki avuddeyo na like n'amanyikibwa oba okusinga ku nze because Winnie yatula mu katebe ka Mudra nze banteeka mu ddiiru ey'okugjawo Avapeace okulaga nti no tweyagala Winnie wa mami kye yakoze ekyo kyali kirina kuba kyange before eyo ddiiru baagirukira nze bwe nagaana ogiyingira n'aleeta Winnie wa mami n'amunkubako nga okunnumya nti oba gw'ogaanye kandeeta omuntu omulala kati Winnie wa mami kyajjanga busungu Winnie wa mami kambabuulire teyali ddiiru yakuyimba bino mbibagamba because mbibaddemu emabega Winnie wa mami yalinga amutuuliranga mu challenge Winnie wa mami yali just kyaliwe ng'ajja n'asalako kubanga Winnie wa mami yayawukana nani ne Alien Skin kati Winnie wa mami nadde ewa Mudra era Winnie wa mami buli wembadde mbeerayo tubadde twesanga ko naaliye ni naawe nga Winnie atera okugenda olikyaliwe ojawolereza naye nga takyagendayo kaya otavangayo kufa kale tavangayo kati ulira era nze okugendayo Winnie wa mami namusangayo ng'ajja buzi just kubeerawo ne bakola challenge ne bazinaazinawo mu compound nga dansa kati nze ng'ana ddiiru y'okuyingira mu Avapeace ne Carol Kasita n'embigaana kati ono Mudra mu bwongo bwe yalaba nga Winnie kijazanyawo ki n'akiyingiza ddiiru Winnie n'agiyingira kati Mudra bino byonna byabadde akola mwe mubadde temumanyi abadde ansqueezinga nsobole okuwulira obusungu nti nagaana ddiiru olaba bwekoze osegeera nti eyange gye nakkiriza tukole oluyimba naye nga sikoze ddiiru efudde nti ate ya Winnie wa mami okujja mu kifaananyi nti beedetinga ne Mudra era bajjewo Avapeace ekoze kati abadde akikola kunnyigiriza kundaga nti ki olaba ddiiru gye wagaana bwekoze osegeera so bye bibaddewo era Mudra kennyini yatuma ono bamuyita yayimba ngenda kwagala okundeseno oyo gayo omumanyi bamuyita oyo gaye oba ye Van something like that ali mu team yes ali mu La Voice era tiimu ya Mudra kati nze oyo gayi njogera naye Mudra nga ndaba apushinze nnyo yakayimba kako yakafulumiza Mudra yakapushinze oyo mwana alina amaanyi oyo muleke ne Mudra amutya oyo mwana muleke si Mudra yali anda naye ye yali anda Mudra waliwo ekintu kye mutamanyi kati leka nkunyonyole ekyombuuza kye nja okuddamu oyo mwana yakozesa logo ya Mudra but ebintu bye byerala nnyo bayinza n'omumala omwezi nga tebasisinkanye akola ebintu bye naye kati nga wonagamba nti nze ndi mu tiimu kale kaŋŋambe ya Jeff Kiwa nti ndi wa Jeff Kiwa naye nga gwe yeteekamu ssente gwe buli kimu okosa just logo okitegera kye nkugamba nti nange bwe nagenda ewa Mudra yali antadde mu La Voice but nze yeesasuliranga buli kimu ekiwulira lama obuze network nze mbeera gw'olina okwesasulira kati oyo gaayi ye yeefubako buli kimu kyakola just akozesa linnya nti ndi under Mudra but si yamupushinga tamuwangako ladde 10 nti teekayo oluyimba ye yeeyamba nga nange we neeyamba kati nze kyewuunye nze mbadde nteekamu Mudra naye nga ndi under Mudra but nze nteekamu ki ssente kati munnange waliwo abagamba amasannyalaze ga Mudra baba bana mu comment omanyi abantu nze kusomera kiri mu comment agambye ki bagamba ki
agambye mbw'onoonya amasannyalaze ku Mudra mbw'oyagala kumanyikwa oyagala to be famous like bano aboogera bawuliddeko ku zi audio lama aboogera bawuliddeko ku zi audio inze bino byanyumya byadda singa nali njagala amasannyalaze nandikiriza ddiiru za Mudra ne tuzikola ne tufuna amasannyalaze. Ekyokubiri, Mudra bwe yanziba ku luli oluyimba luyisizaako kati omwezi egi oluyimba luyisizaako emyezi egi nandivuddeyo before nendeeta amawulire nti Mudra yanziba naye nali nasirika kati muwulirize lwaki kati tuyomba Mudra ye yaleese olutalo nga nali nasirika omanye ennyindo w'oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi nali nasirika Mudra ye yankyankalanyiza n'engamba naye lwaki simwabya because too much kiri too much teyeewummuza Mudra amaze okunziba biri byenkomyeko amaze okunziba nnyeze Bulaaya tebakuba music Mudra nga ngamba omanyi kalo komawo nkomawo wano nga nsanga ku ground nga wallahi bitalayi talina kyakoze nga TV kangambe twakola 14 nga akozeko TV 6 zawadde endala yazirya okubira abantu banaye bakuteekako tebatuteekako munaye ffe tetwafuna ku ssente zo kati obanje oti oluyimba nga tebakuwadde nga tebasasula so nga nange siina kye wentandikira amaanyi ganzigwamu nenziramu nenkwata ssente nensasulako be nasobola neziwera miliyoni aga era olwo oluyimba lwako nalumazeeko miliyoni aga 3 wengatte 27 za Mudra neze nayongerako ezange 3 wallahi nempyanga oluyimba luntamye ne bampa advice era kyali wange Bafana nkuwa respect mwana gwe yankomyawo engulu nali music muvuddemu yangamba kala ate oluyimba lumu lwatwala aga oluyimba lumu lwatwala miliyoni aga 27 zize 3 wennakomawo zange nze yaziteekamu kati munange ne bampa advice mbagamba omanyi oluyimba olutaddemu nnyo ne terugenda kuyamba lwesonyiwe kwata oluyimba olupya oyimbe oluyimba olulala ndeko kyembuuza oluyimba n'oluteekamu miliyoni 3 gwe ng'ofunamu kikuba ezo miliyoni 3 omuyimbi akola bukozi kivulu kye ne waaba afunye miliyoni 10 ne gwe n'oteekamu 3 mu luyimba lumu ng'ate n'omuyimbi just mu luyimba lumu munaye kati ekyo kye neebuuza nange oba naliko sitaani mbeerawo ne ŋŋamba naye ndibeera bulungi kati olaba gwe kankugambe kino okimanyi omuntu asobola okukwata kati kankugambe ekintu kino okumanya naliko oba omwana oyo alimu naddogo I don't know Mudra olunaku lwe namusisinkana musabe tukole kolabo nkugambe essaawa yaawo yankwata mangu speed nampa ziddiiru za 10 okakkana ngenze mu banka okakkana ndeese ssente okakkana tutandise project the next day tukolerawo oluyimba n'aluyiyizawo ng'ebintu bya speed mu nnaku ezi nga ne video tugirina mu nnaku 5 nga ne video tugirina kitegeeza nti yanvuga speed nange gye saamanya ate olw'okuba nti munene nsinga erinnya nalowooza bigenda kumsa amagoba omanyi okuteekamu ogamba ntaddemu naye Mukama nsaasira ku luno zidda nange nali mmanyi zigenda kudda nembeerawo nembuuza ye Winnie aliya kyange kiri omwo mu promotion ya koona nembuuza ate Winnie ye kati awawa agiramu wakuba nalabye ate ne Winnie omwambalidde omukubye atiwulira nkujjira omukulu ati kati soko ndeke natera otuuka waawe wa Winnie soko mpemu akadde nkwata oluyimba nkomawo ntaddemu akasente maze okateekamu okiwulira nyongeddemu kati bampadde advice omanye oluyimba luveeko Bafana yampita nenjogera naye ng'omuntu ne mwana Bafana music kamute kubanga wentunya sente zentadde music ne before abanzibye ba promoter walayi ebizimbe bingi awo byentadde awo kanzire mu mataka nga bwe nali nkola nangamba akalo olina talent oyimba bulungi togwa mu maanyi ebyo ebintu byonna naffe tubiyiseemu naye kikuwa kuyiga next time togenda kola the same mistake nenyimuka nampa amagezi kuno oluyimba olulala olupya lw'oba okola nengenda nenkola kinenkubira Mudra nemugamba manyi Mudra nkole akayimba akalala kuba nali namusasula ennyimba 2 kolabo ne singa yange
nankolera akayimba akalala we yakola akayimba tekanyumira naye wanyumako kolansi ne mugamba Mudra osobola okukyusa ebigambo nompandikira ebipya nolekamu kolansi nangamba obwongo bwange abo webukomye oba oyagala funa writer omuki omulala nengeya nenfuna writer bwe nafuna writer ne tujjamu ebigambo bya Mudra ne tuteekamu ebyaggayo omupya oluyimba nenduta olwa Fumita oluli mu kutambula kati olufuuse ensonga bwe nate oluyimba lwa Fumita nali ndiri ku video shoot ne wabawo obwamawulire yajja nankolako ki interview nambuuza nga omanyi woba oli ku video shoot bakubuuza oluyimba lukwatagana ku ki ani yaluwandiika so nempa credit omuntu eyawandiika oluyimba bamuyita Sammy Lyrics ne mugamba Sammy Lyrics yawandiika oluyimba kati eyo gundi ne bagiteeka ku YouTube na biki na ku mpewo ku TV kati Mudra we yagiraba ka ava piece ako mu luyindo mwekeyerusiza obwongo ne busiimuuka ne kakwata eyo nyini link ne kagisindikira Mudra tegera ne kagisindikira Mudra ne kagamba mbu Mudra kale can you imagine wakolera kalo oluyimba naye ndaba omanyi kambeerako gwe ava piece nkugambira wano yona gyolina olikyaliwe mukagambe ava piece kola bibyo zunge ngoddeno ogaba obusolo ku Jeff ogaba obusolo ku Mudra nze nesonyiwa kola bibyo nze siri desperate nga gwe nenonyeza sente era neteekamu nyina sente zange nze siri nga gwe nti maanyi ga kasolo na maanyi ga mubiri nze siri kwewunda kubeera nti nonyezako basajja abagagga banteekemu sente ze neteekamu sente otegeera ekintu ekyo yawula omuntu eyeteekamu sente n'agaba omubiri okukola ki okufuna fame gwe yaleese olutalo oluno gwe ava peace newankubadde sinnakwabya nakuziza ebbali singa tewasindikidde Mudra interview eyo kutandika kundeetako olutalo singa bino tebiriiwo Mudra nali namusonyiwa nenga asijja mumulabisa nina obusungu gwe ku ava peace gwe kubanga akabaako ka Mudra we kansindikidde audio ke kaŋŋambye mbu gwe yagikawadde kyokka nga nako Mudra kenyininyini bwe nagenderayo ng'akwogerako bibi byereere mbuwega baku basajja abenjawulo abagagga b'omu kibuga basobola okuwa sente opromoting music wo sijja muleka muli mu commenting nga mu ava peace mwesonyiwe manyi lwaki mwogerako singa teyakutte audio tanka zizunza singa tetuyomba nze nali nesonyiwa Mudra newankubadde yanziba bino ebintu yanziba 2 months ago naye mwenna nasirika tewali abadde akimanyi nga binyigira muli mu mutima neŋŋamba kale ensi bwetyo kaneeyoleyoole nkole music owange nve ku collabos naye luno mwe luzungire bwe lweyerusiza ebizigo omanye ebizigo ebyo kabikatuuka ku mutwe yonna gy'oli ava peace nesonyiwa oba sida kindi mbulookinga buli everywhere obeera ku Instagram yange buli kenteekayo ombeerako ontambulirako olanze nkunoonya kasasiro wamawulya ka ava peace ne kakwata audio yange ne kagisindikira Mudra ne kamugamba mbu can you imagine kala ali mukuwa omuntu credit atakola luyimba ro nsimanya mbu agambye Sami ye yakola oluyimba ng'ate gwe yalukola waliyo mu studio nga tulukola gwembwa oba mwali mwayawukana nadda waliyo olw'okuba bazeemu okulya wazeeyo okumanya olu desperate kakazi gwe omaze okulaba neba naye kakazi gwe bakukozesezza ate nensasira Winnie Wamami bamuteeka mu katego okitegeera mbuno ava peace adde kiringa omusajja we nabira nga nyina mukazi wange ne twawukana owulira n'agenda mukazi affe yawukana n'agenda nenfuna omuwala neteekawo omuwala okulumya oli omukazi asobole okudda kati Winnie Wamami ali mu kifaananyi ekyo bamukozesa diiru because Mudra for sure ayagala ava era omutima gwe gwonna guli ku ava Mudra yatuukako ekiseera n'abanga aguvudde nako olw'okuba ava agenze Mudra abadde akola kyonna ekisoboka so that ava akomawo yanteeka mu diiru ava dde n'ateeka mu Winnie Wamami diiru neekuba era ava bujja bwe bumukomezzaawo ng'alaba oli bamuwaana nnyo n'agamba no let me go back era sawa kati bakalya era oyo ava tava wa Mudra ne last Sunday namulaba ng'apaakinzeeyo ekiwulira bakaliko bakalya naye lwaki oba ozunga wagenda owa Jeff ate ovuddeyo okomyewo eno ozunza obusolo obuzeno gundi tula wamu bw'oba okola bintu byo gwomanyi ofuniramu awo mu kasoloko nze sifunira mu kasolo nze sente zange nzeetuyanya na ngalo zange zino
Okitegera ekintu ekyo. So Mudra ava nasindikira Mudra audios. Yamusindikira audios. Mudra yatabukirawo kumacha ndo zasteekako kiro kumacha mbana akazuukuka nga wonagamba ozuukuse kankebere ku ssimu ndaba ani ampereza message nasookera kuza Mudra nagamba Mudra nga ampereza message tuludde okwogera kiki ekiriwo kuba mbadde nakafirwa taata wange wiiki 2 emabega we yakoma okumperezaayo mbu nga kitalo ne mugamba no problem kitalo munange we nakoma kati tetwogera twayawukana ne tuvaawo bubi ne mulangira okunziba era audio mweziri nga ngamba genda amawulire oba oyagala kubanga yali yagaagala dda era Mudra amana amawulire bulijjo agaagala mulabise kubanga akifunamu yayagala kubeera amawulire takyalina waaka takyalina ssente kyokola bagenda alipira buli pisiki buli alina hiti kati bakoze akayimba remix nono gayi musimanya mungi kube engalo mama bali mukola remix because takyalina bwongo bukola ki buwandiika takyalina bwongo buwandiika music kati ali kulipira buli akoze akayimba akali mu kutrendinga ke yeripirako obwongo tokyalina Mudra tokyalina waka gwetuwa tokyalina byowandika kati lawo limba lwampandikira olawo limba lwandikira wini wa mami temo kyali biri bigambo muyayu byenali noonya mugwe natula nawe nga noonya kiri kye wali okola before obwongo bwesiba wandagira ddala nti oweddemu olabo tukana okungamba nti genda otonye right omula kitegeeza wazikira Mudra kati wekutte kuona omwana akoze hit ye mujikobe engalo mama wakoze remix kitegeeza tokyalina kyotugamba oli mukulipira kati alina hit wandiika ebibyo tolipira gwowulidde nti kakubye kakutteyo naawe otandike okwatayo otandika obbeeri pako ama nkugira nga munange lu ava piece omwereyo lusize ebizigo nga lugenda lukola ki lukwata audio lugisindikira Mudra lugisindikira Mudra nga njabikira kumakya mba nakateekako essimu kuliriza audio ngamba ye ate onanjagaza ki gwe neesonyiwa maama nga kali eyo kajeje mbomwe koogera nga akatayina mannyo koogera nga simanya gundi alidde abana abakadde abalina amalibu ebigambo manyi tekaatula oba kalina ebizibu mukamwa ne katandika igwe karo sabira wali koruyimba ngana tuli kuki ne katandika okusindika audio ebivuma nyakanvuma ali mushiru era kituufu oli mushiru omwe kwogerera nga tekaatula bigambo ne katandika olina amagazi negamba kati kano kanjagaza ki naye okumanya nnumya bwe kabiwandiika nga nze nga nteekawo buumoja obuseka banenga kawulira obusungu ne kalyoka kawandiika ne katandika obusungu nga nze bwe kaweereza nteekawo obuseka bwe kaweereza nteekawo obuseka ng'akaleeta busungu ne katandika osumulu kukaagamwa ne kayuza we kamala okuyuza bwe kati nenga kati ngulina manyi kye nakola bwe nava ku ssimu eyo nga mmaze okugira nange neefuniramu awo obusungu bwe bwajjira bubunonze muddemu nali ngambye sigenda kaddamu kayombe kokka kaŋŋamba mbwe kati kalowooza nsobola okussa ku muto olowooza osobera kubeera nga abapiisi namugamba gwe avapiisi tali mu renji zange tali mu liigi zange avapiisi tolina bujulizi nzirina audio lama sazi kuweereza tozirina tuzazizanya bagende kugundiyo n'omwana bamitaani yes tolina simu yakubiri lama olw'okuba nti otya akasajja naye wanditaddeyo audience abantu ne bategeera nti bino ebintu bya ddala akasajja kammanyiira akasajja ke kannumba nze sinoonya masannyalaze kujje obadde olina essimu ey'okubiri awo obadde olina essimu ey'okubiri eno temuuli ziri kuno kwenjogerera bagende kugundiya Shila bagende simanya mama Black abeera agamba mbu bamaada oyo bagende kugundi abwe audio yazitadde ezimu endala bagende ku BBS Terefina bagende ku cut kalakata ku page zaabwe bagende ku Galaxy everywhere yanze kati nze ntambula buli TV station kati jogenda ko bantimbye kubanga audio za linkings kati munange
Wamma nze abanvuma mu comment section mujja kuba bulungi. Si mwabandeese. Ate munnyumira munvuma mukyaliwo ate mweyongera namba. Munyumirwa. Wamma nkugamba munnanga aweereza audios kali kanzize kasesemedde mugundi kati nze we namaliriza kamaze osesema ninga mumanyi ngenda kana kasajja nakeesonyiwa kanzibye nkakkanye buli kimu nkirese sivuddeeyo ate kakyayongera kummanyira kati ngenda kalabisa nenfona essimu omuntu eyampaga head sijja mwogera eyampa obwongo obwo nangamba kati vaayo we yansomera si bafana Bafana yampa luli nga mpeddemu amaanyi nangamba ddamu okole music ye yampa go ahead ddamu oyimbe kuba nali mugame enakudambya amataka bye nalimu before osage nga nekunganyisa sente zange ngula amataka nengula wano nensepinga sente nzibeerawo than kuteeka mu music sente kati nga toza magoba naye yangamba no kalo you have talent kola ekintu ky'olya ku mutima kyokola ki kyofiringa omuntu omu tagenda kuba nti buli omu bwatyo bwali ojja kukola kolabo n'omuyimbi omulala akuyise bulungi so munaye kati munange nenkola ki omuntu oyo nangamba mwana omanyi ezo audio zennyini tandika ozisindike tulabe gundi tugwe mama nasindikirako omuntu omu TV zonna zatandika okumpita oli ludda njagala interview oli ludda ne mbaga omanyi kati mwena mujje ku papazi wengenda okubeera mama gwe lama tomanyi basegu yabo olugambo ba NBS kalakata basimanya baki ba BBS Telefina bonna balumba nali ku papazi gwe nali ngoba sikimanyi nakinza kuga abantu banzijako interview nga bangi ova kono dda kono tunamwendo ne mulabisa namala okalabisa ne kavayo nkapipira mwene dali mba tugenda mu kooti ne mugamba ate mu kooti gogenda kusasula ne binali nakusonyiwa kati yazikidde takyalina kyatugamba ewalala wenyendo omunywereza audio za manager we nga netondera before nga bakanziba nzirina ate nazo zigenda kutabuka bupya anti yagambye nimba kati nzijayo evidence receipts eziraga sente zinagira recordings zetwayogeranga nti sente ozifunye nti esente bweziti nalinga mugezi buli sente gye namuwa nagikubanga screenshot ezimu nasindikiranga ku simu I have evidence byonna mbimu bikolako njagala nkulagire Mudra okuva n'olwali togenda kuddamu kukola byakisiru omuntu waba kwadda akasente ke nga katuyanira mu winter banaye muleke kulya sente y'abannamu. Lama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Nze njagala kubuuza bibuuzo oba kisoboka? Buuza mukwano. Wamma nze kye mbadde mbuuza sente ezo zimaze ebbanga ki? Kuba abaana mu comment bagamba wano badda kwendi mpulira ndaba mbu lwaki tova ku wini lwaki obyogera kati nga bamaze otwala wini lwaki bujjo tovaayo n'oyogera? Olaba either we sina buzibu ku wini. Wini nze kyemusaasirako naye bamukozesa bukozesa nga nange we baali bakintadde mu kiddiiro n'enkigaana wini agakatona simulinako buzibu naaka wabula wini state nze we yajjiddemu kumwogerako nti yaleeta ddiiru gyendi n'enjigaana n'agiyizaamu wini wa mami era kigambi ekituufu kiri nti wini wa mami tebeeyagalangako na Mudra era after camera tebadda naawe nakwekwatako bali ku business nti Mudra yakozesa wini nayogera mbu tebeeyagala kukwatiyagala kati sisobola kufuna busungu ku wini kubanga ne wini bambi mmanyi bakimusuulamu nga nange baali bayagala okikola ki kati ye wini muteekamu yes wini muteekamu just because naye ali mu sitole okitegeera nesi mulinaako obuzibu n'akamu obuzibu bwe nnina te nabufunye ate ku ava ye yaleese olugambo yakutte audio yange nga interview yange gye bateekayo n'agiweereza Mudra n'agamba Mudra mpulira Kaluskaya ali mu kugamba nti Sami ye yawandiika oluyimba ng'ate gwe yaluwandiika ava teyaliyo mu studio omuntu yawandiika ebintu bya Mudra n'abijjamu ne tuteekamu ebya Sami era nabadde nnyina kugamba nti Sami yawandiika oluyimba sisobola kuwa Mudra buyinja bw'ataakolere osege mpulira so nze ava naye naladde simulinaako buzibu
oba beeyagala kuba nze siina buzibu siina feeling ku Mudra twajja lwa business era naye mu voice z'owulira nga twevuma nga tewaliiwo any connection oba love nothing naye nze wenviriddeyo abo abantu ababiri mba mentioning Ava ne Winnie wa Mami Ava kumanyira kutandika kwata audio zizunza n'atutabula ne tuyomba ate Winnie wa Mami Wanje? Nabiri Ava yabatambuza audio. Ava yatambuza audio. Kibulira? Winnie wa Mami esimu linaako obuzibu adde n'akabanga. Wabula just nze mwogerako nti yamuyingiza ddiiru avadde. Kati okumanya oli omusajja akozesa. Ava piisi we yakomyewo gy'ali. Winnie teyazeemu kutambula naye. Era ne ku kivulu kyekyenna kivubo. Winnie abadde atambula, oyo Mudra abadde atambula ne Winnie everywhere. Teyaze na Winnie kuyimba ku kivulu kyenna kivubo. Batandise kwemola ne Ava because Ava tayagala Winnie beinako beef. Ekitegeera. So kati Ava yataddewo embeera nti wemba nkomyewo saga akuddamu kuwuliza nani ne Winnie. Namuwa miliyoni 27. Nange 3 ze nayongerako nga nkomyewo evuva Bulaaya nga nsanze nti waaka nengezaako okubirira promotingemuko oluyimba nduteekeko omukono ogusemba like final touch kubanga sente zo zaali zimaze okugenda nga ndaasina wenfunidde kale nengezaako okusasulako ku TV ezimu zikubeekubemu nga bwe nnoonya ekiddako the million lafu ya 3. Nanti abaana babuuzizza nti wazimuwa nga bamaze okwesikana ne Winnie oba Winnie asanga wazimuwa dda. Before Winnie agenza okuyingira mu kino ekintu ng'oluyimba lwange lwe lwasookayo. Before nga Winnie tannajja mu picture. Winnie nga just akyajja Winnie ebiseera yali ye just azina buzinyi kujja kuzinya mu era mu luyimba lwange Winnie abadde alutambuza olwo lwa koona lwange ne Mudra. Winnie nga yatutulya mu challenges. Nga tukwatagana. Winnie be batambuza oluyimba lwa koona. So Winnie yajjanga dancer. Kati Winnie bakimuyingiza nze ng'anganyo kikola ki okiyingira. Era kyobola Winnie kimukoledde. Buli muntu abadde alowooza mbu beeyagala ne Mudra naye nga tewali kakodyo. Kati Winnie si muyimbi. Nanne Winnie muyimbi. Si muyimbi. Winnie ekyamazima si muyimbi. Ate oluyimba lwe yayimba ng'agamba Winnie wa Mami lwani si lulwe. Ahora bannange Mickey voice. Munaye lulwe. Kati ze manyi lulwe. Olwoga lubakutuliramu. Omanyi nati ze munnembe otegeera kuno. Anti lulwe naye kati ffe abaliyo mu studio ffe tumanyi. Ffe tumanyi lwaki ngamba bwetyo. Tubanja miliyoni 27. Olaba nze sibanja miliyoni 27. Kubanga Mudra talina ssente kye kyamazima. Banaye bantu